Webale nnyo okwekuumira ku Luganda Radio Podcast. Amannya nga bulijjo Martin Muganzi ate nga nkomyewo buto n'akatabo kaffe kano Nkyalira Walumbe Ettanda akatuwandiikibwa J.S. Kaddu. Kakati omutwe oguwedde twatunuulira muganda waffe ono ng'atuusibwa ew'omutaka Lukuusi. Kakati omulundi gwaleero ate tugenda tulaba omutwe oguddako, omutwe ogwokutaano gugamba nti Mponera Watono. Kakati nno munnange tereera ate emboozi egwe amakerenda. Mponera Watono, omutwe ogwokutaano. Akasirikiriro bwe kaali nga katututteko akabanga nagenda okulaba nga abajaasi gwe baayitanga Goggo asituka mu kifo kye nga yeesimbanga settaala. Natunuulira Goggo nga simumala. Yali musajja binywera eyanywa amazzi. Emikono gye gyali gitimbaganye agasuwa aganene nnyo. Ettwe lye lyali ddene nnyo kyokka ng'obuuso bwe butono era nga bwakulira mu nkompe. Emimwa gye gyali migazi nnyo era ng'emigo gyagyo gikirako egy'entamu. Effuba lye lyonna lyali lisaakaatiddwa omwoya. Goggo yayimuka n'obusungu obw'ekitalo naye ng'omutaka amutaddeko abiri. Yamala akabanga katono n'afuluma. Obusungu ddala bwali bujula kumuyuza kubanga ku bavubuka ba Lukuusi be yali amaze okutta omu ku bo yali mwana we ddala. Goggo bwe yafuluma Lukuusi n'aswakira n'alagira abajaasi be bonna bagende baleete mukama waabwe. N'abajaasi tebaali babi nga basitukira mu ng'eyatega ogw'ekyayi nga bagenda kuleeta mukama waabwe. Ng'awo nno ffenna amaaso tuteeka mu kkubo kulaba bwe baleeta Ssaabajaasi. Twakanda kulinda ne tulinda nga buteerere. Waali wayiseewo akabanga era nga tukyalinda okulaba ekinaabaawo. Twagenda okuwulira ng'ekiri ebweru kifumba mutuku. Okuwowoggana, enduulu, eŋŋombe, amalenge. Leero wamma ggwe ng'oluli awo nalwo nga ndugeraageranya n'olwali ku njovu ekavumba. Mu kiseera ekyo obudde bwali butandika okuziimeera. Wano ffenna abaali mu ddiiro twafuluma ebweru okulaba ogubadde. Olwo nga naffe abasibe twerabiddwa. Abasajja ne Lukuusi baali bamujeemedde. Okugenda okutemya n'okuzibula ng'ekigo kyonna bakitiise dda omuliro kiteta. Anti n'enkulabira emisaasaano. Abasajja ba Lukuusi baatandika okumuwenja ng'awenja enseenene. Abamu baali bakutte ebiso, abalala amafumu, wamma ggwe nga kyetinse. Nange nalaba biri bityo konze nti ezigwa obulungi bandagandage saali mubi nga nteeka kukakokola tondeka nnyuma. Nali nno ŋŋenda neewaganya mu ndulundu y'abantu nagenda okuwulira ng'omuntu ambasa omukono asika. Katono ndeekaane nga ndowooza nti nno basajja ba Lukuusi be bangudde mu buwufu. Nakanda kwekunkumula mukono naye ng'oli agukutte alinga kabaani. Bwe nayimirira okulaba omuntu eyali ankutte nagenda okulaba nga y'omu ku bawala bali be nalaba mu ddiiro. N'ambuuza nga nzenna amameeme gankubagana nti ogamba ki era onjagaza ki? Yanziramu mu kaloboozi akakawoobo era akaseeneekerevu obulungi ate nga bwe yeerigomba nti lwaki nno oyagala okundeka wano? Nange kwe kumuddamu nti sikuleka wano, twajja ffenna. Wano nagenda okulaba ng'omuwala ebiyengeyenge biyunguka ate nga nkutte anywezezza. Nange nalaba mwana muwala aneefuuliddeko olukokkobe kwe kumukwata ku mukono ne mugamba tugende.
eyali atunula ekiziimuziimu n'atandika okusekasekamu era n'asangula n'amaziga. Buli we twayitanga ng'abantu banoonya Lukuusi. Wano nno nze n'omuwala oli gwe nali sinnamanya linnya twaleka abasajja ba Lukuusi beesaza akajegere nga ffe twetambulira. Mu kiseera ekyo omwezi gwali gwa ggabogabo era nga gwememula bya kitalo. Twalaba ekigo tukivuddemu mirembe nga n'emisinde tussaako kwewonya kibabu kya Lukuusi. N'omuwala naye emisinde yali agimanyi bulungi era namwewuunya nnyo. Singa era mpozi teyali muwala oyo, singa nze empewo zikunta. Mu mubiri yali mukazi naye nga mu mwoyo musajja ddala. Ekyo nno kibadde ekitundu kyaffe kino ekyokutaano mu katabo kaffe kano Nkyalira Walumbe Ettanda, nga tulabye okwekalakaasa mu lubiri lwa munaffe Lukuusi, kubanga gwe muntu ki gw'okwata n'omutwala n'omugamba tane mutabani wo naye n'atakola ki, naye n'ateekalakaasa. So goggo naye yagenda okulaba ng'abikooye ne basajja be bwe baali bakolera Lukuusi emirimu nabo ne bagamba awanyuwaawo katwekole ki, katwesuulemu wano akatyabaga. Awo lubiri ne lutabuka era munnange munnaffe we yafunira omukisa naye addukeyo agende yeewonye ekibambulira, naye aba agenda omuwala oli gwe twalabye wali mabega bw'atyo naye n'ayingirawo bagende bonna. So bwekityo bwe kitambudde ekitundu kyaffe kino ekyokutaano. Mu kitundu kyaffe ekyomukaaga tujja kuba tutunulira omutwe ogugamba nti tusiyagguka eggendo sinziggu. Kati eggendo eryo n'ebirikwatako tubirinde mu mutwe gwaffe ogw'omukaaga. Njagala okujjukiza nti nno teweerabira okusubscribinga n'okusharinga oba okutambuza ennyo podcast yaffe eno Luganda Radio Podcast. Buulirako banno, buli w'obuulirako, buli w'otegeeza ku balala bawulirize ku podcast yaffe eno, nange kimpa amaanyi okwongera okugenda mu maaso okubaweereza n'obutabo bwaffe buno obw'enjawulo. Amannya nsigadde Martin Muganzi, ate tulabagane olunaddako. Mweraba.